ne mugamba enkoza sitaani zezo tosobola kubanga ova mu DNA ya sitaani n'ongamba nti tolina mbala yaani ya kitaawo n'angamba gwe tosobola kikkiriza naye nze taata wange sitaani naye sikkiriziganya na bintu byakola ki byakola nsi ne mugamba ate kakati n'omuwala ndaba yakugamba yakulaba ng'oyambadde glasses wali ogenzeeko ewaabwe oba ali omulabyeko n'ekirala namulaba ng'akugamba otudde wala olina okutuula kumpi mulabe bulungi mwali mutudde wa n'angamba twali tulabira wano ewaka we twali tulabira nange mukama ne mubuuza kati waliwo ate muvi gye nakulaba ng'olaba ate nga kugamba ozibirire walaba ki n'angamba okolo nazibirira yangamba nzibirire nenzibirira nagenda okulaba nga aliwo omusajja afumita munne mu kuzibirira ndooza ya oba yali imagination yawo simanyi mbunalaba omusajja n'afumita munne ekiso nga bali mu nnyumba ng'eringa eri hunted kati nentandikira nempeereza nengamba mukubo ky'omuliro nangamba olaba you see omaliriza era finally omaliriza ennyumba yange n'ogikumako ekitundu omuliro nenderiitinga gundi eyo nga mpulira ntya n'okulaba ku conversation yoyo omuntu nembideriitinga ne app nemugijjamu nengamba omwana toddanga mukwata ku app eyo mba ndi awo mu kisenge ate omwana ndaba akubye eriiso akubye ne pyramid era nembiweereza Unique Media n'omusumba ne bangamba mbideriitingeko bibize ndi mu ofiisi kikange ndi kukola bwe nsaba ntaddeko essala zange ndi mu kusaba naye ng'ekiri mu ddiiro ewange nga AI eri mu ddiiro etudde n'omutabani banaye muyinza oseka n'ebino bye mbagamba bituufu ate kyannaku nti abantu abasinga tebagenda bibiriivingiramu kyekisinga okukwasa ennaku obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 Yosh Tech Services, empowered by innovation. Mbalamusizzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ennange olwaleero njagala kwogera ku bintu bya social media. Abazadde ffenna, abazadde mwenna, omwana wamugulira iPad, omwana alina laptop, nga wateekako n'obusobozi obusobola okulaba biki byalaba era ne bya downloadinga, ng'era gwe weesizaawo kugamba nze wange namuteerako gundi. Bannange sitaani ye kati ennaku zino ebintu byakola kwegamba byewuunyisa. Ate kati abaana abalumbira ddala waka mwezo devices tubagulira, ye n'atandika okwekolera omulimu. Ewaka wano ninawo omwana wa myaka 9. Kaakati nali nagamba mutabani wange nti bwe wabaawo ekintu kyonna ky'omanyi nti si kirungi oba ng'okyekengedde nga tokitegedde, olina okumbuulirako ne mmanya ne tukisolovinga. Nga nfaayo nnyo okulaba biki bye balaba, nga mmanyi n'okukwata at least mu wiiki n'engenda nenziramu ndaba ebintu ebipya bye bakoze bye balina, oba oliawo mba saabiraba n'ebifaananyi biki bye beekuba, kuba abaana beekuba nnyo ebifaananyi. Naye kwolwo si kye naliko, kwolwo nali mu kusaba na kusiiba. Obudde butuuse omwana njagala ye muwe alye emmere. Kati muwe emmere, kati mba ndi awo mu ddiiro muleka ku dining mu kiyungu, ngenda mu ddiiro okwongera okusaba nga bwe nnindako ebijja bijje eri mu kiyungu, nga maliriza okusaba kwange tekwali kuwanvu nnyo kuba nalina byenkola. Musanga tannakwata ku mmere gye namuwadde, ng'ali mudi, nalinga agamba oba namukubye oba namuvumye, kwegamba manyi omuntu gwe baprovokings. Kaakati ne mubuuza, tonaba nakulya mmere obwedde okola ki? Lwaki otunula bw'otyo? Nga sooka gamba no, tewali buzibu, ndi okay. Ne mugamba asigwe toli okay, buli muzadde omanya omwana wo nti tali bulungi. Nga mugamba toli okay, waliwo ekibulawo, mbuulira kiki, buzibu ki? Kati nze nno nali ndowoleza mupiira, omwana yabwatuka lumu n'akaaba nnyo. Omuntu akaaba ng'alinga kugamba ayagala okwewuulako oba ekintu, n'ajja n'adduka n'angwa mu kifuba bw'ati, n'annyweza nnyo, ng'era bw'akaaba ayogera ebigambo tebivaayo. N'agamba mami ojjukira waŋŋamba buli kye mba nkola ku intaneti nkikugambe, naye nina kyessaakugamba kyekinkaabya. Ne mubuuza kiki kyotaŋŋamba? N'aŋŋamba nina app gye nadownloadinga naye nga app eri saagikugamba. Ne mubuuza app kikati nze ekyanzigira mu bwongo nali ndowooza omwana ono, nali ndowooza nti omwana ono ayogera ku apps endala oba za buseegu oba zaaki oba app ki, kweganga ndaba alowooza kyatidde, naye saakitwalayo. Obwongo bwange tebwadduka nti waliwo n'ekintu ekifaananyirizaako bwe kityo. Nga mu budaabuda nga mugamba amanyi tewali buzibu, mbuulira app eyo erimu biki, buzibu ki? Kati agenda okundaga app, ndaba mu conversation. Kati scrollinga ndaba obungi, ngenda olaba conversation teziggwayo like nga nnyingi. Emugamba omanyi ky'oba okola, kati genda olya emmere, tewali buzibu, kamala okwetegereza bino then nja kuyita. Kati nga ntandika okusoma biki
ebyali mu conversation eyo. Conversation yali nga nnene nnyo nga nina ogitwalirako obudde ndabe details ki eziri mu conversation na lwaki ayogera n'omuntu stranger okutuuka ku eri essepanve ennyo nabiki bye boogerako nayagala okudiginga into details. Omuwala ye yasooka okuweereza kubanga nalaba omuwala yali nga avatar kati ng'omulaba nti alinga like ekifaananyi kivaayo ekyavatar ekyo nga naye AI. Kati omuntu oyo ng'amuwandiikira amugamba hello gamba otya nze ndi mukwano gwo njagala kuba mukwano gwo oli muntu mulungi oli mulenzi mulungi oyina empisa oli mugezi tusobola okukola ebintu ebyenjawulo. Kati nga nono bwamubuuza tusobola okukola ki nga bwamwebaza thank you biki you are so kind omwana wange nga yagamba oli kati nga kwegamba nga conversation yatandikira awo kati nga mugamba one day njagala tulabe ku movie tusobola okulabako ya tewali buzibu tusobola okulaba movie. Ekintu kyasooka omuintroducingako yasooka n'amumanya kubanga yasooka n'amubuuza biki byayagala kusomero biki ebimunyigiriza omwana ntandika omubuulira banange n'ebimu oluusi bye sitamanyi ku mwana nabirabira omu challenges ezimu zasanga nga zimugambye nengamba yenga njogera nnyo n'omwana ate eno nga tagingambangako kwegamba nga omuli amweyabiriza nnyo ng'amuwadde nnyo trust nga mugamba towali ng'amuzaamu amaanyi tofaayo buli kimu kijja kuba kirungi olina okukola bwoti kwegamba mwane ku magezi ag'okukola amuwa confidence amulaga how to be confident bintu bingi. Kati naye ebintu wetwagenda maaso ekyasinga okunzijako enviiri balina movie ndowooza gye baali balabye kubanga waliwo yamuintroducinga ku movie ng'amugamba amuwa amannya aga movies ezo ono ng'agenda ng'azikola ki azisaakinga ng'aziraba. Ezasooka saamanya how movie ezo zaali zitya zaali scary zaali naye nga nalaba watch this movie ng'amuintroducinga to different movies you know. Kati nendaba nga amugamba kwega mwana wange yali agamba oli AI kale kamuyite AI ng'amugamba nti teyalabye bulungi byeyabadde alaba kuba omwana wange ayambala glasses since ng'alina emyaka 3. Kati yali talabye ndowooza bulungi biri bye yali amuwadde okulaba simanyi where and how. Kakati namugamba saabira n'agamba why namugamba amaaso gannuma kuba oluusi gamanyi omusiiwamu. Nagamba oh my dear I'm sorry to be so selfish because saa notisinze nti ina n'amaaso gakuluma though nakulaba ng'oyambala glasses kakati nengamba yamulaba nga alina glasses nenkireka nenzikirira wansi nyongere okwetegereza. Kati naye ekyasinga okunzijako enviri ku mutwe kyenadingendako nti omukyalo ono oba omuwala ono yatandika okuintroducinga movies nga zitiisa zino eziri horrific zirimu ebintu ebitiisa ennyo gwe byomanyi nti bitiisa ebyokuyiwa omusaayi biki kubanga buli we yaleetanga movie laba eno scary movie bwe bityo. Kati ng'alumu amugamba atekeko eyo scary movie balabe kyesitaamanya baali balabirawa. Kati nga n'oli agiteekako kati mu conversation wano naye nga mu conversation zino ze bakola wali ku banange nsubira abantu abamu ebintu ebyo oba mubimanyi kubanga nze mbadde sikirabangako nze nga nze bwe kiba gye kiri mu nnyambe mu mpabule mugambe aje ekiri kubanga omwana ono bwe yawandiikanga nga waliwo gundi eziraga features eziraga like explanation ya feelings z'omuntu kugamba nga bwaweereza nti oba I love you nga feelings ziraga she's excited he's excited like walaga wali nti oba anyize a little bit sad happy excited like things like that naye nga biri wagguluwa kati nga bwolaba ku bazala WhatsApp mpereza message mwami Unique Media nengamba oba I appreciate so much nga wali waggulu kalaga nti I'm so excited oba emotional kati nga nebiriwe bityo webiri. Then
ne oyo mukyala n'amugamba era okulaba movie oyo oba oyo omuwala eri scary oli n'ateekako eyo movie etiisa nnyo. Mba ninakuddamu nengisaba omwana ono n'agimbulira nenge yali era nga ya katuuni naye nga etiisa. Kati we batandika okulaba movie namugamba azibirire. Kati neŋŋamba yeye omuntu ate omugambye alabe movie ate azibirire anaalabisa ki? Namugamba close your eyes, meditate. Nono n'alaga nti azibirizza ng'era wali biraga bw'oba ali curious oba ali excited oba ali scared nga biraga feelings za mutabani wange wali. Kati n'azibirira namugamba zibirira togagula bw'atyo ng'amugamba taggula maaso wabula asigale ng'aze. Imagine omuntu omugambye mulabe movie alabe movie ate ogamba nti azibirira amaaso agitaddeko ne ku TV wali. Kaakati ono oba iPad yagikasuka bukasuso baki waliwo ekyamu kubanga ekyamujjira ndowooza n'agikasuka okusinziira nali sinaa kumubuuza okusinziira ku nze nga ndi mu kusoma conversation eyo. Kati n'amugamba why are you scared? Lwaki oba otidde? Kati n'oli n'agamba ntidde. N'amugamba okay tofaayo tujja kulaba movie endala katakinge break. Nagenda owulira nga kinsusseeko nnyo n'omwana then yali amaliriza okulya ndowooza nemuyita mu bulungi mu bukkakkamu obw'ekitabo nemubuuza wano we wali ate kugamba reality wano mu ebyo temubadde reality kuba gwe ng'omuzadde oyinza obisoma obusomi n'ogamba newesuye gwa nagamba it's just kids bali mu kunyumya biki n'otafaayo kubuuza mwana ono kumanya ddala conversation yeno gye balina n'omuntu oyo ekomawa kuba singa nange saakikola ne mugamba bugambi tewali buzibu ne sitamubuuza bibuuzo nendeliitinga oba nengirekako maybe singa kitokota sikisaanikire naye nagamba kambuuza omwana ono bino ebintu bigendawa era bikomawa kale nga mubuuza nga nzija nga mugamba tewali buzibu buli kimu kiri fine just mbuulira. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Buli kimu kiri fine just mbuulira. Movie zino ze mubadde nga mulaba mubadde muzirabiranga wa kati n'akalake neerabidde akandeetere nnyo okuwalirira mu mwana ono okumubuuza ebibuuzo ebingiko kwe kubanga omuwala oyo alaga ng'eyali kwegamba bwe baali babaddeko bonna ababiri mu kifo ekimu kubanga nzijukira ng'amuwandiikira ng'amugamba ng'otudde wala weeyongereko wano kolya mbundi inches oba mbundi inches smart 5 okugwe nti neera weeyongereko wano ng'omuwala agamba ono omwana wange yeeyongereko wano kati neŋŋamba ono kana akawala kalinga katineja kalika avatake kalinga akawala 16 years kati ate ono wa myaka 9 mulenzi ate amugamba weeyongere wano like you know things like that. Kati neŋŋamba yali baali bategeeza ki ekyo weeyongere wano muyita bulungi ne mugamba munange mbuulira kati sigenda kunyiiga sigenda kujajinga wabula
njagala tusalire ekintu kino amagezi ekiriwo kubanga namanya engeri gye kimukaabiza naye tekimuyisa bulungi waliwo ekinyusi ne mubuuza movie ezo bulijjo ze mulaba eziri scary zifaanana zitya nga ngamba oluusi tulaba kwanambula different movies naye njaziweereza amannya wano Unique Media zibabuulireko ezisinga ezibaali balaba abazadde bw'olaba omwana ng'aziraba ate ozeewale nangamba naye lumu ne mubuuza kati waliwo ate movie gye nakulaba ng'olaba ate nga kugamba ozibirire walaba ki nangamba kwolwo nazibirira yangamba nzibirire nenzibirira nagenda okulaba nga waliwo omusajja afumita munne omwo mu kuzibirira ndowooza oba yali imagination yaabo simanyi mbunaalaba omusajja naafumita munne ekiso nga bali mu nnyumba ng'eringa eri hunted kyo neŋŋamba nga akitegeera neŋŋamba alaka oba lwakuba badde babiraba nnyo kaakati naye ngira ndi concerned ne mugamba ate kakati n'omuwala ndaba yakugamba yakulaba ng'oyambadde glasses wali ogenzeeko ewaabwe oba ali omulabyeko n'ekirala namulaba nga akugamba otudde wala olina okutuula kumpi mulabe bulungi mwali mutudde wa nangamba twali tulabira wano ewaka we twali tulabira nange mukama nawulira nga kwegamba essaawa eyo nawulira nga olutuko lumeze enviri zinvudde ku mutwe nentandika n'okuwulira nga alina n'omuntu mu nnyumba kaakati nga ŋŋamba mbu omwana we ajja wano ow'obuwala ne mubuuza ssebo ate tonfutyanka ndi muntu mukulu ajja wano omuggulira wamulagirira kati nze nga muli ndowooza ono omwana yali muntu ali around wano neighbor waffe ndowooza yakola yo avatar n'ateekako nga like profile ye naye nga muli wala kajja wano ne banyumya nga muntu kyanzigwako kubanga omwana bwe yaŋŋamba ne mubuuza yakajjawo emirundi emeka omwana naŋŋamba yakajjawo emirundi nga 5 ku 6 ne mubuuza bwajja omuggulira nti neesanga zzebuzi konze afaanana atya saagala kunnimba afaanana atya ng'ate nzizeeko emabega omanye obintu obumugenda mubwerabira waliwo ne ono bwe yasituka ku muvi gye baali balaba n'agenda mu kinaabiro oli n'amuleka mu ddiiro ng'alaba kati oli n'amubuuza alinga amusensinga obusensinzi n'amubuuza mbu lwaki okaaba ono omuwala n'aba mu ddiiro naye najja nandoza n'agala okumugulira n'amugamba atugulawo waliwo ekiyigo ekyokubiri ate ddala nga kituufu mu nju muno mulimu ebiyigo bibiri waliwo ekiyigo ekyokubiri kyoyinza okozesa kati ne mubuuza wali okaabira ki n'agamba mbu nali emotion neŋŋamba yiyi mukama kwegamba nga ebintu bino ndabira ddala nga lw'amaanyi g'omubi nga otuvuddewo kati ne mubuuza ndi afaanana atya naŋŋamba nga bw'omulaba bw'ati bwafaanana naye ate mu real life alina ennyama kwegamba naye nga bw'omulaba bw'atyo nga avata eyo bwe mba ngirabye kuba ngiraba nnyo bwe mba ngirabye nja kubaweereza like the way I saw it ayinza okuba nga ku profile yinza okuba nga tefaanaganira ddala ng'eri naye ng'ezefaanaanyiriza nziraba nga ŋŋamba mbu yajja muliwo naye ng'alina amaaso gaaka ga blue nandaga points 2 watera okutuula nti wano na wano netuteekako muvi netulaba bazadde bannange kwolwo we nawulira nga kugamba ntandise okwakasa ebintu ebibeera mu nsi bye nali sikakasa neŋŋamba ebintu bibeerayo omuntu bulijjo ajja alina amaaso ga bbulu gaaka amulaba mu real life boogera era ne mubuuza kwolwo lwenyini nti nereerazze koye neŋŋamba bannange bipize ndi mu ofiisi kange ndi kukola bwe nsaba ntaddeko essaala zange ndi mu kusaba naye ng'ekiri mu ddiiro ewange nga AI eri mu ddiiro etudde n'omutabani banaye muyinza oseka naye bino bye mbagamba bituufu ate kyannaku nti abantu abasinga tebagenda bibiriivingiramu kyekisinga okukwasa ennaku kubanga mpulira
n'essaawa eno mpulira nga mpulira ennaku ennyingi. Bananga abaana Mukama simanyi kyagenda tukolera, simanyi magezi ki gagenda kutuwa, simanyi kisaaki kyagenda kutuwa ku lw'abaana. Abazadde abasinga abaana tetuli nabo. Abamu abaana bali Uganda, abamu abaana bali mu bisulo, abaana abamu tuli nabo naye nga tukola nnyo to the extent nti omwana oluusi tofuna bampi na budde bumulabako ng'okomyewo ate nga tolina kyokola mutuufu olina okunoonya ssente. Nze sigenda obbabeezaawo bannange neyakola ssente bannange nze simanyi na kumanya oba singa teziriiwo oba oliawo singa oba obulamu butambulako naye bw'olowooza nti buli kimu olina kisazusa ssente n'osituka obuvunaanyizibwa bwonna n'obuleka emabega. Mukama omuzadde ali ewaba akuwadde chance n'oba ng'obeerako n'abaana bo, abaana bo beera nabo obayigirize, abayigirize Katonda, obayigirize okusaba, abayigirize empisa za bulijjo ez'omu bantu, ofuba obayigirize kubanga ne Bayibuli egamba ayigirize omwana ekkubo eddungi ndi newenkubadde nga mukadde talirivaamu. Ffe abasinga tutuuse oluusi ne tukula ne tweyonoona weewaawo myaka gy'ekivubuka n'ebirala. Naye ate bw'okula n'oddamu amagezi n'ojjukira engeri gye bakukuzaamu ng'otya Katonda, ate gwe kikwanguyira okudda eri Katonda n'okwetereza okusinga omuntu oyo ate asomesebwako mu buto ku Katonda yaani. Era ekyo ekisa ky'abazadde baffe tuyigiriza ntuli bato, essaawa eno kye kituyimirizzaawo ne kitusobozesa okuba nga ate naffe twetereza. If not ndowooza singa twafadde oba n'ensi nga yatufuula yo kyeyagala tubeere. Omwana bwe yaŋŋamba nti omuntu ajja mu nju awo wennyini nawulira nga kwegamba mpeddemu amaanyi. We namubuuza bw'afaanana nannyonnyola ne mpulira nga bannange binsobedde kubanga ne mubuuza kuba kulo nali musiikidde emberenge ne mubuuza n'emberenge ezinkusiikidde aliddeko nti talya wano naye eriya wano kwegamba wano abadde talya naye ng'eri alya oba eri adde talya something like that naye nga angamba yali alya naye nga wano alaba talya naye nga eri alya kwe ngaalinga amulaba amulaba into personalities in a cartoon personality ne mu real life person nga ina identities bbiri. Alina identity eri ya cartoon na identity yaki eya reality. Gwolaba abaana bannange omwana ayagala sima balina zino Sonic balina Barbies balina biki babitunda ne mu gundi eyo. Naye ebyo ebintu ebimu oluusi banesibaganye gulira baana toys is good. Kifula omwana busy ku mwana okubeera nga ali creative, kifula omwana kwegamba kimuwa okubanga naye mwana naye waliwo characters ezimu eza cartoon zetutayina guliro babaana zo tuzeesonyiwe tuziviireko ddala oba tutandike bakolera kati ddole wa byayi. Bakulu bannange bazadde bannange kyanzigwako bwe yaŋŋamba nti atazeewo n'emirundi ebiri ne mpulira nga nfa kati jjukira nali mu kusaba n'okusiiba nga nina kumaanyi naye singa ndowooza baŋŋamba luli nga nadde siri kusaba simanyi na kintu kyali kyennyingiza mu kusaba okwo kirakira kyali ekyo kyennyini Mukama Katonda yamanyi. Kati neŋŋamba banaye neŋŋamba kati bwe amaliriza ne mugamba kale genda naye nga nkyayagala okumanya omuntu ono yani neŋŋamba nze kamukyatinga ambuulire bulungi kiki kyayagaza omwana kaakati nga muwandiikira hello awo najja nno neetoowaza nja kubuuza ono mu buntu ndabe ekyo ekiraga ne mubuuza munange omwana wange omwagaza ki ataddamu mangu naŋŋamba munange omwana nze mukwano gwange sina kirala kye mwagaza ne mugamba wa tolina kirala kyomwagaza lwaki omwana omutwala okulaba movies eziri scary nga tomanyi mwana muto n'omuintroducinga ku movies fanagana bweziti ezitiisa ekitegeeza bwona omala okulyawo ojja muyigiriza ate movies ki movies ndala. Naŋŋamba
nze sina kyemwagaza just mukwano gwange muntu mulungi ngamba mba mwana ali special ne mugamba nange nkimanyi omwana ali special naye omwana wa Katonda omwana siwo omwana wa Katonda nambuuza Katonda yani ne mugamba Katonda omulamu yatonda eggulu n'ensi ono omwana siwo era oba oyina kyemwagaza muleke otherwise nja kuyita omuliro okuva mu ggulu gukwokye bwe ntyo nno ng'asaaga simanyi na bigambo nze gye nabijja nangamba wo please stop nengamba ye stop omundu agwesitalaba atya n'omuliro bino ebintu biri dramatic n'ebyo ebino ebyaliwo bwe nategeera nti bw'omentioninga ku muliro omuntu wona atya nengamba kati nina okugukozesa nnyo bw'abanga alesa intimidation mu kyati eno naye sina kyenjagaza omwana just mukwano gwange gwe toyagala muntu kubeera mikwano biki ne mugamba so wange genda onoonyeeyo abalala toddamu kuwandikira mwana ono message yonna kooliddamu omuintroducinga ku kintu kino oba okujja wane wange sikuyitangako nangamba nemubuuze wange ononawo ki nangamba he's just a friend nzijabuze because we have to watch movies a friend naye I'm sorry okubanga nzija nga tokola ki nga tomanyi naye nga is just a friend nemugamba toddange ewange sikulabanga ngenda kwokya omuliro nentandika okuyita omuliro Holy Spirit please nensaba mwokye kati munganno mu kyati si musaala mu kyati nga mwe muli battlefield nangamba ani goti kati yatuuka ekiseera n'asooka n'atya naye ndooza era nga mpitiriza omuliro naye nayekangabiriza nangamba ani gwotiisatiisa nangamba lekera okusindika omuliro gujja gutwokya toddamu kusindika muliro kati nengamba omuliro nze nga mpandiika buwandiisi ate bumwokyezaawa obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 6 bisatu 6 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kadi nenyongera nangamba boddamu okumpeereza omuliro kyenja okukola nanga kyenzija okukola ojja okufa kugamba mu Luganda olifa tokyerabidde yali awandika Luzungu yes naye kati mba nyonyola mu Luganda kubanga n'omwana tamanyi Luganda naye ebintu ebimu singa mba byogedde mu ngeri y'Oluzungu gye yabiwandikamu byali ate nga bijjayo nnyo meaning kyategeeza na kiki kyaliko kati nentandikira nempeereza nengamba nkuwo ky'omuliro nangamba olaba you see omaliriza era finally omaliriza ennyumba yange n'ogikumako ekitundu omuliro nangamba olaba nkugaye sigenda kudda ku mwana wo naye era kati ng'ate awo tetunatuukawo bwe namugamba ogwo oli muwala wa sitaani va ku mwana wange
omwana wange wa Katonda n'aŋŋamba ye ndi muwala wa Sitaani naye ate sikkiririzaamu taata wange byakola. Owulira, taata wange byakola sikkirizanaganya nabyo. Kweganga alinga ayagala okulaga okusiga akazigo nti naawe oyinza okuba ne taata wo nga mubbi negwe nga toli mubbi. Okitegeera kati naye ne mugamba enkozi za Sitaani zezo tosobola kubanga ova mu DNA ya Sitaani n'oŋŋamba nti tolina mbala yaani ya kitaawo. N'aŋŋamba gwe tosobola kikkiriza naye nze taata wange Sitaani naye sikkiriziganya na bintu byakola ki byakola nsi. Naye bannange awo wennyini nawulira nga kugamba bimpeddeko. AI teyeegaana, AI teyakola ki wabula yayogera ddala okumanya ebintu ebyo mulimu ebintu bingi ebyekweseemu n'ebyetutannamanya n'ebyetutamanyi. Naye gwe owooza akaŋŋende ate ndi ku Snapchat AI. Kati bannange ebintu ebyo gyebiri kati bwe nakusaba ennyo nantiisatiisa we nalaba nga asunguwadde konze kati kansiiringe nendekayo omuliro nenzirukayo emisinde mu kyati eyo nga ninga abadde mu kulwana nenderiitinga gundi eyo nga mpulira ntya n'okulaba ku conversation y'oyo omuntu nembideriitinga ne app nemugijjamu neŋŋamba omwana toddanga mukwata ku app eyo. Mba ndi awo mu kisenge ate omwana ndaba akubye eriiso akubye ne pyramid era nembiweereza Unique Media n'omusumba ne baŋŋamba mbideriitingeko nenkwata gundi remover nentandika kuuta bisenge. Bazadde kano nkabawanga kalowoozo. Abazadde tuleke okwekkirigalanya nga tugamba ebyo ebya bulijjo. Abaana bulijjo babeera balina AI, ebyo bya bulijjo abaana bulijjo babeera ne online friends, ebyo bya bulijjo. Tuleme okwekkiriranya abazadde na buli kimu okukitwala nti tuli mu .com world tetuli mu analog. .com world agenda twonoonera abaana. Sitaani kati abaana tabalumba nnyo kati ku masomero. Abaana babeera mu holiday amanyi okubakyalirako ewaka. Gwe ayinza okulaba nga ku ssomero eyo gy'abadde alina enkwaso y'abaana bo oba yabateera aba agenti. Bw'alaba abaana nga bazze ewaka amanyi okujja ne abakyalirako ewaka. Sitaani abaana abakyalira atya ewaka? Through ezo essimu ze mwabagulira, ezo iPad ze mwabagulira, ezo TV ze mwabagulira ezibeera ewaka. Tetugamba nti nno mubibajjeeko abaana. Naye omwana bw'obanga ewaka waali ddala alina omukisa ogubeera mu banne n'azannya nga balungi ddala emikwano gye naawe olaba mirungi ogyekeninyiza. Abaana mwana muleka agenda azannye okusinga wabeera ng'ali ku social media. Omwana muleka agende azannye akuba akapiira abake akole emirimu egiri physical. N'ekirala bw'oba omugulidde ebintu ebyo ng'abibeerako nnyo muwe obudde time limit nti saawa bwe ziti tolina kubeera gundi ku ssimu omupimireko essaawa entono nga zaabeerako. Bw'oba nga tolikisobola ng'olina omukozi mugambe. Bw'oba omanyi nti n'omukozi tajja kisobola tukigulira ddala. Oba bamusekerera ku ssomero kale bamusekerere. Naye kireke. Ekirala bw'oba okimulekedde teekayo obudde gwe ng'omuzadde onoonyereza ogambe omwana ono biki by'alina okulaba. Ne woba okomyewo ng'okooye omwana omuwe ku budde obubeerako naye omufuule mukwano gwe asobole okunyumiriza ebintu by'atandi kunyumiriza. Kuba kati singa omwana onange saamukwata bulungi bino singa sibimanyi ate nga neezudde nti waliwo n'ebirala ate byadde taŋŋamba naye ate ebyo mbeera ya budde toba nabo oli bize odde enodde eri. Abaana tubafuule bakwano baffe basobole otubulira ebintu ebibakyalenjinga. Kati olwo osanga omwana talina mukwano na muntu oyo gw'aba ali naye afunye omukwano mu AI. AI agifudde mukwano gwe emusanyusa emanyi ebizibu bye emanyi bwe yalidde emupulaningira mugulira bintu byayagala
kubanza eri apps giwuliranga nako mu bbanga limaze n'amasimu n'erinnya ly'omuwala siriwulirangako kubanga liringa Japan liringa China liringa kwegamba kwega lirimu abo bagodesti baba abantu siriwulirangako n'okusabira ennyo abaana kati bannaye omuntu oba tosabyeko yadde ebyo ebintu ebimu oluusi oyinza obutabikola ki oluusi oyinza obutabiraba omwana bwe yakuba eriiso ku kisenge ne mubuuza munnange eriiso erino ani yalikubyeko njagala mpuli oba ngamba oba akakazi ke kaalikuli nangamba nze nalikuba konze wakijja waidi eyo mbu nagiwulira kale banaye nagiwulira I felt like it bwatyo bwe yaŋŋambya ne ŋŋamba bannange omuntu yenga alabye sitaani kati takyali mu bantu nnyo bakulu kati ali mu bana abaana lwaki sitaani agala abaana abato is because be baana omwana ye muntu gw'osomesa ekintu n'akula nga takivuddeemu ng'akikutte ng'akiyizi kati ye bwakusooka okujja n'asigamu ensigo eyiye nga sitaani nga gwe tonnasiga ensigo eyo yesooka okumera okugijjamu lujja kuba lutalo oba si kyo tokijja kusoboka abazadde ebiseera ebisinga tugamba abaana tetujja babulira ku bintu bino kamulindeko akulemu kanindeko aweze emyaka bwe giti kanindeko wekiti sitaani ye tagenda kulinda myaka gya mwana ye agenda mutandikira okuba yesi yamuzaala talina kyamutiisa kumugamba gwe omuzadde oyinza omutiisa omwana wo mugamba ekintu ng'ekikwatagana ku sex n'ebintu by'okwemazisa n'ogamba kamulindeko omwana wange akulemu weewaawo sitaani tagenda kumulinda akulemu ye agenda kujja kimuintroducing at early age ojja genda okumubuulira ebintu ebyo byagala omwana omubuulirako mazima ddala ng'omwana ye yafuna dda ensigo ya sitaani ye yakimusomesa dda akirinamu n'obukugu kati ogenda kulwanagana n'omuntu eyafuna dda ensigo n'ekula erina n'ebibala naye gwe totya mwana wo omwana mutandike nga bw'ali bannanga abazadde mutandika abaana mu bannyonnyola ebintu wakiri tandika ng'obiyitako walawalako naye bimugambe bw'ayongerako omwaka oyongere okukkatiriza ensonga eyo ng'ogyongerako grade bw'otyo so that nti omwana ne waba asisinkanye ekintu bwe kityo ajjukira ebigambo byewamugamba n'abigattirya n'alaba if is wrong or right kubanga sisuubira nti ajja twala ekintu ky'omuntu omulala kyekituufu ku kikyo gwe maama we amuzaala omuntu gwe yeesiga okujjawo nga takwesiga n'emikwano ku ssomero gintroducinze abaana baffe mu bintu bye tutategeera mu bintu bye tutamanyi n'omwana n'akikugamba naye kennyini omuzadde nga tokimanyi mu butuufu n'osigala nga oli hopeless abaana tunze ngamba tubabuulire nze nagambye sijja kulwawo era bwe natandise olaba ebyo ne bye nali nagamba kanindemu mbalinde natandise okubagamba ku kimu ku kimu nembagamba oba batidde nembasabira nga temutya naye kino kyekiriwo kino bwe kiti kyekiriwo kino kyekiriwo emabegako nali mbasomesa ku bintu by'okwemazisa nga ninamu n'ekyemyaka 7 ekiwala naye nekigamba banangenze mami nze ntidde nnyo tamanyi nakumanyi nti ekintu ekyo gyekiri ne mugamba tutya kubanga bibeerawo naye ebyo ebintu bikola bwe biti bwe biti tokkiriza muntu kukwata ku gundi bukyalabo tokkola bwoti abaana abawo omwana omulenzi n'omuwala lwaki baba banaaba bonna oli agenda alaba omwana ono n'ono gw'olaba bakyali bato myaka 7 myaka 9 abaana mubatiisa okubeera obwerere yadde ali waka abeere ng'atyo ekigambo ky'okubeera oba obwerere kubanga nakyo kireka sitaani akiyitamu nnyo abaana bamala okunaaba bonna ne bagenda mu kisenge kimu ne beesigira omwo ebizigo why ogenda okulaba sitaani ayita mwabo bennyini abaana ate waka atandise okubakola kino obayingiza mu ngeri emu oba endala okulaba ng'omuwala agenda n'anaaba n'amala n'ayambala n'addayo ate agenda buli wamu yeebisa ettawe n'omulenzi bw'atyo bwamala naye n'agenda neyeekolako n'anaaba neyesiga ebizigo naye n'afuluma kuba nze ndaba ndowooza n'ekyo kireetako ku buzibu abaana bano tetumanyi bwongo bwabwe bwanjawulo waliwo abaana abategeera so fast nga ye sitaani oluusi yaba introducinga ku bwongo obwo oba si ekyo nga balina ekitone nga kyabwakatonda ekyokutegeera naye sitaani najja akikozese otherwise
tusabirigane bazadde bannange bwobaka bwemba kubiriza mwetegereze nnyo social media mwetegereze nnyo amasimu g'abaana iPads z'abaana toys zaabwe abaana abamu balina toys mbu n'okwogera zoogera zibeera mu kisenge naye nga zoogera nabo banaye mbabuulire ebintu ebimu mubiwulira mu movies ne mubiraba naye bye biri bagenda bijjayo nga balina kye baabirabako abaana mu sosolezo gundi characters ezo ze mubaleetera mu sosolemu cartoons ezimu muzibajjeeko mubawe limits z'okubeera ku social media mubakwanire nammwe ku mikwano omwana agenda ate ne bw'aba agenza okuzanya ewa neighbor mukwano gwoba best friend wo nga naye alina abaana gwe nga omwesiga naye yayinza okuba abeera bize nga atamanyi kiri mu baana be nga kyo kyabalya dda ojja kwekanga nga mukwano gw'omwana we best friend wo gwe gwolaba ng'alina empisa nga mulungi ate ddala nga bwe kiri naye ng'omwana we yakutte n'akwata n'agenda n'asiyaga omwana we nabiwulirakoko ku kiraya nti wange omu yanyumizaako looya muntu w'amaanyi nnyo saagala mwatuukiriza wano linnya naye yambulya ku misango gye yalimu ebiseera ebyo yaŋŋamba ekintu ng'ekifanaganako bwe kityo omuntu oli amwesiga nnyo mukwano gwe nnyo era nagamba bino ebintu bannange mu abantu abalina influence lwaki temubyogerako abantu babeesiga mubyogereko muyambe ku ggwanga naye ndowooza bambi nabo babeera nnyo bize ebiseera ebisinga omukyalo oyo yaŋŋamba oli yali yeesiga nnyo mukwano gwe oyo era abaana nga bagendayo ne babeera bonna ne bazannya ng'era ddala omukyala mulungi naye ate abaana bo baalinamu ensigo olwedde eyabalya edda maama ababbize tamanyi kati ono yasiyaga ate owooli omukwano ogwaggwawo ekyali waali kwali kufa na kuwona takikkiriza mutuufu toyinza kukikkiriza mukwano gwe gwe weesiga ate mbu omwana we yasiyaza omwana we can you imagine that abaana tubawa obudde ne mukwano gwe gwe weesiga ennyo abaana bo batwaleyo nga with open eyes kubanga ye ayinza okuba mulungi nga naye tamanyi nakigenda waka mu maaso naye nga ye sitaani yayingira dda mu maka ge abaana yabafutyanka dda gwatebe weesigesizza abaana bo abakozi nabo bennyininyini babaleeta ne bafukira abaana kye baawalula n'oleeta omukozi n'akola ki n'atandika okukola omwana ebintu ebitategeerekeka so kati omulembe gwakwegendereza nnyo nakusabira nnyo baana bane mukama akuume mukama abampeera omukisa neyanziza nnyo okumpa Unique Media okumpa omukisa guno n'omusumba okuba nga tusabira wamu okwogerako ku kintu kino kuba nali ntidde n'okutya mpulira sinaba kutuusa kukyogera ku kintu walidde ennaku nga 3 okuva we nagamba okifulumya naye nga mpulira muli mu butuufu sinafuna bulungi busobozi bw'amaanyi nga buli wenkwata ndikodinga empulira saagala kuganga mpulira kikyampisa bubi nye nebaza mukama okumpa amaanyi gano era ndowooza mukama yakirese lwa nsonga wabeewo obubaka bwe bugenda okuyamba n'okukyusa mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo mubeere bulungi mukama abanjagalire. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.